Minisita wa gavumenti z'ebitundu Honorable Raphael Magezi atongoza projekiti y'amazzi g'enjuba nga gano gavumenti yagazimbidde abantu mu bizinga by'Ebuse mu disitulikiti y'e Wakiso bawone okwesa amazzi g'ennyanja agabadde gabasibyeko endwadde. Yuniti yaffe ya bidomola 50 tugitunda 2,208. Bano aba public abatunda ag'ekikumi be basinga okutunda ssente nnyingi. Abantu beno bazze bawanjaga abasembereza amazzi amayonjo ku kizinga kino nga ge babadde bakozesa babadde bagasena ku nnyanja ejjudde obukyafu ate nga kibadde kissa obulamu bwabwe matiga olw'envubu ezibatugomya ate nga zisena bangi. Bisinga otya n'okugamba nti nze nva Buse. Projekiti eno eyomensa ensimbi za kuno eziriyo mu buwumbi 3 nga buli kidomola ekya liita 2 bakukifunira ku siringi 10 nga bw'abadde atongoza projekiti eno Minisita Magezi asabye bave mu kwekubagiza buli kadde naddala ku ky'okugobwa ku nnyanja nga basabye bakole emirimu emirala egivaamu ensimbi. So tuteekwa kussa amaanyi mu by'obulimi, abakulembeze tuteekwa okuyigiriza abantu baffe tukole nnyo tuve mu bwavu. Okukulembera abantu abaavu oba kubeera ne famire nga njavu ebintu bizibu, revenue ejja kusigala nga ntono nga tulize ziva mu gavumenti. Ku nsonga y'emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu disitulikiti y'e Wakiso ne gitwalibwa mu gavumenti ya wakati n'oluvannyuma n'egizza, Minisita Raphael Magezi agumiza bannawakiso nti kabinenti yakkiriziganyiza n'ekyokulekera Wakiso ensimbi zino wabula n'abakubiriza okujjumbira okuŋŋaanya omusolo omungi gubayamba okuddukanya emirimu. Kati kyembadde lwana nakyo kivuddeyo bulungi. Omubaka Betty Naluyima kyeyaleeta mu Parliament naffe cabinet tukikkiriza nti esente ze mukungaanya eno mu byalo musigale nazo zireme kujja eri mu Kampala, naye bwe mukungaanya 0 era musigala ne 0. Ssentebe w'eggombolola eno Mukalazi Charles Senkandwa wamu n'abalala abasimye projekiti eno nga bano baliko ebizibu ebirala bye baloopedde minisita omuli envubu ezibamalidde abaabwe, ebbula lya kaabuyonjo, ennyanja ebooga buli nkuba lw'etonnya, abakozi ba gavumenti abatayagala kukolerayo wamu n'obutaba na kidyeri. Naye wano abantu 86 mu biseera ebyo paka kati nga bakuulidde waliwo ne gwessa olwaleero bebakafa. Ripooti njirina sebo sisobodde gireeta wano naye mbadde njogerako na sharinga dda ne uwa n'ekiziimula buziimuuzi. Omusomesa okuva e Kampala najja aweerereza e Bussi n'asula mu kayumba akataliimu seminti, abamu babadde batuuka naawo ku kiyanja n'akyuka n'addayo n'agamba nti oba omulimu gunnema kagunneme naye nze sigenda kuweerereza mazzi. Omuntu ogenda mu toilet eriwo balinnya kaato ne bagenda ku kazinga akalala, balinnya kaato ogenda ku kazinga akalala, kati kwegamba ndaba bisiksi atasobodde kulinnya kaato akola atya? Akulira abakozi ba disitulikiti y'e Wakiso Alfred Malinga agamba nti buli kizibu bagenda bakikwatako mpola era nga mu bwangu ddala wakuweereza abasawo abamala mu malwaliro gayo. My pledge is that we are going to send our staff. We are not going to wait for wage bill from Minister of Health. What we are going to do immediately the maternity is done, we are going to rationalize the staff that I have. Ekizinga kino ekyetooloddwa ennyanja abantu bayo baludde nga batawanyizibwa ebbula ly'amazzi amayonjo okutuusa gavumenti lwe yavaayo n'enteekateeka eno nga bwe twogerera ng'eno ebunye ku byalo 7 nga bye bitundu 65 ku buli 100 ebyakafuna amazzi gano. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.